abakyala bazze n'ensonga nnyingi ensonga za Martha Keza akomawo kuba mwamuyita n'atajja batugamba alina taatawo omukulu gumukyala waliwo omukulu yali jeno mukazi mwana we yamala 2 weeks mukomera 1 month muzira tumakadde ayinza okuwona ensonga ya Martha K Anti-Pornography Committee yatutegeeza nti bagenda kola ki ya picked interest in it nibagamba nti balinda minister abawa gahe proceed minister tukyalinda minister agende mu maaso ethics and integrity afano oyogede ku nsonga nti bano bakubasaba olukusanga bakote ebikwogera bakasa kulina okwekalakasa okusoze nebabadde nalukusa tebabadde nolukusa singa babadde nolukusa singa twabakkiriza okukola ki okugenda mu maaso ensonga gya Judith Hart twakola okunoonyereza bwe twamala okunoonyereza notuweereza file wamuwabi wa gavumenti eya Judith Hart naye Judith Hart ku statement ye yatugamba nti simu bamubaako babagibako ki ku simu ye ebifaananyi bibadde muki ku simu State Anthony yatulagirira nti mugende mulete ki mulete device eyo gye bakozesa okukuba ki ebifaananyi kati device eyo beeyo esimu bagidde tukyanoonya ani agirina ate bekizabizi yadduka deserve kituufu tali mu bwangu kyogerako kino naye si yeteekayo basajja be babateekayo kuba tusaba